Wanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange mwena mwena abali eyo mweyongera maaso n'okusaasira mwena mwena ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abafunyeemu obuvune abalinamu obukosefukosefu. Saba Mukama Katonda abasaasire, Mukama Katonda abasaasire, nammwe abafiiriddwako abaabwe abali mu nnaku, Mukama Katonda abagumye abanyige emitima gwo mukwano gwange ali eyampuliriza. Baganda bange, ennaku z'omwezi nga lumu tujjukira bulungi nti Leader of Opposition era nga ye spokesperson wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi yawuubako ekigere ku ntandika y'omwezi guno nga guggwako. Yawuubawo ekigere eri Nalukolongo Mbakateyamba era n'agamba annyonnyodde ensonga eyamutwala Mbakatayamba mu bantu abali vulnerable. Agamba nti nayagala okuteekawo ekifaananyi okulaga abafuzi bonna bonna abalemedde mu by'obufuzi, abalemedde ku ntebe ate ng'emyaka gyabwe gyatuuka dda okubeera mu bifo bino. N'agamba nti nno nakoze ekikolwa ekyo okubalaga nti nno ne munaawummula ne tubateeka mu maka g'abo abantu abali disable, abakaddiye abatayinza kubaako na kye beekolera, nti tetusobola basuulira, tujja kuwuubangayo olubu lw'ekigere. Mu bufunze ng'alinga agamba Mwami Museveni ogaanira bwereere okuwummula, kuba n'onoowummula tujja sigala nga tukulambula. Abantu bajja sigala nga bawuubayo olubu lw'ekigere. Oba kye yabadde ategeeza. Kubanga tujjukira bulungi nnyo tewabaddewo nsonga y'amaanyi nnyo wadde yataddewo okusoomooza eri abakulembeze okubalaga nti nno kino ekikolwa bukyanga babaawo tebakikolangako. Era kyasise tensioni ne kikolawo challenges mu maaso g'abannabufuzi abasinga. Kubanga luno olunaku lwali terusobola kumanyikibwa nti Leader of Opposition kino kyazzaako kyagenda okukola. Kuba okitegeera okukwata ekkubo n'akyalira Mapeera Bakateyamba wali Nalukolongo home, amaka ago ag'abakadde agalimu abantu abateesobola. Jjukira ekifo kino kiri located wano mu Kampala. Kino ekifo kyafowundingibwa oba kyatandikibwawo mu 1978 n'omugenzi Cardinal Emmanuel Nsubuga. Kiteebereza nti Mapeera eno Bakateyamba ebadde efuuse ya ku mwanjo nnyo mu kuyamba abakadde, addala abo abateesobola, abakadde abatakyayinza kuba nga beewanirira, abatakyayinza kuba nga beerowooleseza, ssaako abo obwavu bwe bunyigirizibwa, n'abo abeetaaga okukompaseetingibwa, n'abo abalina social isolation ng'eggwanga lyaffe eritambula. Okukyala kwa Ssenyonyi Mbakateyamba kwagende mu ngeri ya mutima mulungi n'okuba nga yalabye ng'embeera eno emukutte ku mutima, n'agamba taawubeyo olw'ekigere eri mu bakadde abateesobola bambi. Abasinga baagendayo lwa gavumenti eno
baatwalibwako ebyabwe ne basigalawo nga tebalina wakubeera, ne basalawo okuddukira mu maka gano mu mapeera bakateeyamba. Kaakati mu kukyalira Joel Ssenyonyi yakkaatirizza nti nno yagambye nti abakadde bano beetaagisa okufiibwako ennyo era n'okutwala obuvunaanyizibwa okutegeeza abantu nti abantu bano gye bali era baba beetaaga obuyambi. Yabadde nga akuba koodi mu bannayuganda ssaako ne mu bitongole byonna byonna ebiyambi nti ekifo kino kimazeewo ebbanga ddene naye temukifuddeeko, abakadde bano temubafuddeeko, ate nga bandiba nga baakola ebirungi ebitagambika mu ggwanga lino. Era n'ayongera okukoowoola abakulembeze bonna n'ebitongole byonna byonna ebiyambi bibeere nga bitwala ebifo nga bino eby'enkizo okuba nga bitwalayo obuyambi. Kati mu mbeera eno n'aba nga alaze omukwano n'okwagala n'okujjukira, era agambye abakulembeze baffe abakaddiye emyaka abalemedde mu ntebe temweraliikirira kujjanga mu bifo nga bino, kubanga alaba nga basinga baatuuka dda mu myaka egijja mu homuzi zino okuba nga balabirirwa naye ne balemera mu bukulembeze. Kati agamba ekyo ekikolwa kye nnakoze kyakubalaga nti nno ffe tetujja kubasuulirira, tujja tutuuka n'ekiseera tuubeyo olubu lw'ekigere okubalaba embeera ki gye mulimu, kubanga kino ekifo jjukira kireetebwamu abantu abali vulnerable, abateeyamba, abakaddiye, abatasobola kwerowooleza. Agambye ke kaseera abakulembeze mutunuulire ku nsonga eno. Kino ekikolwa kyabadde nga kyakubasoomooza na kubalaga nti nno buli kimu kisoboka mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukwano gwange nkutegeeza ggwe atannaakuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.